bamanyi nti mulina naye tebamuyamba. Simanyi lwaki. Obato bamutwalira bagamba ndi mutwalayo bali tutema babiri. Bagamba ki? Tudemu. Babiri mwana wangadi tebamwagala. Esi manyi mama ajja mulabirira. Babeera kumpi naye mubeera. Kati babayisa batya? Bwe bakulaba bakugamba batya? Mu kkubo ng'obasanze bakuyisa batya? Mama ne baagala n'okwetomera piki. Omwana alina emyaka emeka saawa zi? Mwaka gumu n'ekitundu. Nagenda okufuna olubuto nga nina emyaka 14. Mu kufuna olubuto nalina ebyetaago bye nali njagala naye nga bazadde bange tebasobola kubintuusaako. Mu butasobola kubintuusaako nalina boyfriend we nga manyi nti anjagala nnyo. Mu kugendayo ewuwe okumugamba nti sirina bikozesebwa ku ssomero yaŋŋamba nti sooka kwegatta naye. Nkwegatta naye saategeera nti olubuto lugenda kukola ki kujja. Wabula bwe mala ofuna olubuto ngenda okumutegeeza yaŋŋamba mbuje tafunisa mbuto. Nembeerawo n'olubuto lwange bwe naddayo ewaka bazadde bange baali bagezaako okungoba. Olwamala ne bakitangaazamu ne balaba nga bagenda kungoba sirina gye ngenda kudda kuba n'omuvubuka yeganya olubuto. Awo olwamala taata wange n'atandika okundabirira paka we namala okuzaala. Naye lwakozeyo akasente ng'atulabira n'omwana wange lwatafunye nga tubeererawo. Omuvubuka twasisinkaniranga mu luumu gye yali apangisa. Wabula amala okunfunisa olubuto n'abula nengezaako okubuulirizaako mikwano gye nabo ne bagamba tamanyi gye yava. N'abantu be bennyini simanyi gye bali kuba bwe tweyagala teyambuulira waabwe gy'abeera. Mu kulaba okwange nti yali ava mu bitundu bya Kayunga. Naye nga yali wa mobile money nga basayisa layini. Njagezaako okunoonyereza taata ye gy'ava. Osanga oba we nditegeera gy'ava omwana ndimutwala mu kika kyalo. Ekimbeezaawo nga daddy wange tafunye kasente. Oluusi njoleza abantu engoye ku kyalo nenfuna sente eziyimirizaawo omwana wange. Ye Busaana abaana be mulaba bano be bamu ku bangi be tulina be mutanaba kulabako. Bulijjo boogera boogezi ku radio oba ne ku TV nti abaana COVID yabakosa nnyo era abaana ne bafuna embuto nga bakyali bato. Naye tewaliyo puroguramu yonna gavumenti gye yavuddeyo nayo okulondoola n'okulaba butya bwesobola okuba ng'eyamba abaana abo. Tulina abaana abato ddala abaakosebwa naye nga tebalina buyambi. Tugezezaako okutambula ne tutuukirira abaana abo naye n'olaba ensula abaana engeri gye basulamu, endya gye balyamu n'obulamu bwennyini obwa bulijjo nga bukaluba nnyo. Gavana waffe oba director wa foundation eno weyaviirayo n'ekirowoozo nti yadde nga talina kagezeeko
okubaako nekyasobola okukola okukisobola mu abaana bano oba naye okuteekawo ettaffaali gyababeegaana meaning tebasuubirayo support sides eyo eri abaana abalala batata baabwe bakadde baabwe babagoba so babeera ne bajjajjaabwe ate abatalina nnyo kyamaanyi kati netulowooza singa tuvaayo ne tubawa skills basobolera ddala okubaako nekyo bayiga ate ne tubawa amaanyi agalaba nga bakikola tetukoma kubasikiringa busikirizi kyokka naye nga bwe tukimanyi nti ekimu ku challenge yaabwe ekisomooza kyabwe kuba nti tebalina capital ate nga abantu bangi bavuddeyo ne bawa skill n'asomesa omuntu ekintu n'amulekawo nekikomaawo nga bwe yakoze eki nabeera nga skill agirina naye nga tasobola nagamba nti kati kantandika okukola kubanga ne materials ezikola nga tazirina kati ffe twasalawo okulonda skills ennyangu ez'okuyiga ate nga ne capital waazo si mungi nnyo okulaba ng'omuntu atandika so what we do kyetukola bwe tumala otutraininga bwe tuti nga tufunayo akasimbi okusinziira ku organisation yaffe gy'omanyi obulungi nga bweri era ebitabo papers materials ezikola ebitabo zizaawo ze tusobodde okuleeta trainer waffe abadde aŋŋamba kyomwe tusobola ddala okufuna ebitabo ebisukka mu 100 assuming biri bitabo 100 nga ekitabo ekimu kya 1,3 era ko kabaamuko akasente I don't know actually bisukka ne mu 10 Julius yasinga obitegeera material yakola ebitabo bimeka because nabadde mbalamu nga tubawadde baba bamaze obitunda nga babalinga abalina miliyoni 1.3 miliyoni 3 kati nga kitegeeza bwe bakola omulundi ogusooka ne batwala ne bafuna miliyoni 1.30 basobolera ddala okutandika ne bagenda mu maaso actually theme yaffe ey'olwaleero gye tujagulizaamu olunaku luno ebadde skills development a way to sustainable living oluzungu oluganda lunsumbuwa nnyo wano wabaddewo muganda wange ategera obulungi oluzungu but the theme today is skills development a way to sustainable living kati tulina groups nyingi nnyo era mu baana baffe abo ab'enjawulo oluvannyuma lw'okuzuula nti ekimu ku bizibu baganda baffe bano kye balina kwe kubeera nga tebalinaawo any source of income okuva twatandika okukola ne bamaama abamu balina ekyenjawulo ekikyuseeko Nakweede Network Foundation tukkiririza mu we believe in touching minds and strengthening communities kati omukulembeze eyali naffe nga tunoonya abo abaana abategeera bulungi nnyo kuba yagenda okubatuwanga amanyi bwe bafaanana ne kakati bwakugamba nti balinawo enjawulo y'amaanyi kiba kitegeeza nti omulimu gwe tukola tugende bugenzi nagwo mu maaso era mu maaso eyo tujja kukkiriza Katonda atusobozesa okuba nga tweyongerayo tetulina bano bokka naye tulina mu bitundu eby'enjawulo twagenda okiraba nga okubakuŋŋaanya awamu bonna nga kijja tumenya tutaliko okubakuŋŋaanya mu bukilasters obw'ebitundu eby'enjawulo olova Kayunga okulaba nga bonna tubasangayo eyo gye basangibwa tubeere nga tubakwatirako tabatambuza nnyo olugendo bonna kubeera nga tubateeka mu senta tukubiriza abantu baffe okukola ebibiina ebitandika naye nga tetubizimbidde ku musingi gwa byabufuzi nga tubizimbidde ku musingi gw'ekitundu nga bakitaffe bwe bakoledde nga balina zi cooperatives mwe beekuŋŋaanyiza n'okuba nga batunda ebintu byabwe olwaleero mukkirize mugaane ne bwe mulaba abazungu ku ssaawa zino baddayo gye baakola ki gye baatandikira kuba byabatabukako so naffe olwaleero tulina kutandika kwekolamu bibiina ebisobola otugattira awamu okuwulira eddoboozi lyaffe nti olwaleero omukulembeze wanajja wano tusaba akalulu tujja kuba twogera eddoboozi litya kitwagala nayikondo osima nayikondo nga tukakuwa naye kye bakola balondamu abantu ab'ebibatu okitegeera kati ffe ne tusigala nga tetulina kye tufunye ate ng'obululu tukoze eki tubawadde so bamaama baffe olwaleero obuvunaanyizibwa bwaffe ffe bamaama okulaba nga abaana bano babeerawo oba taata waali oba takola ki oba taliiwo so kuba buvunaanyizibwa bwaffe okukola kyonna ekisoboka n'okubuulirira abo bato baffe abalala abajja baleme gwa mu nsobi zetwakola ki zetwagamu n'okuwulira abazadde then n'okwekwasa Katonda kyekisingira ddala okuba ekikulu ne bw'okola ebintu byonna byonna baba Harriet n'aleeta materials n'akola ki naye nga tolina Katonda mu mutima tolina kigenda ttambula so tulina sooka kwekwata Katonda bato bange mbeebaza
sookera ddala nabbeebaza mwebali kubanga abasinga bazijjamu ne bafiirayo abalala ne beekwekera ddala. Nina gwe ndabye ali mu uniform kitegeeza mwe mukyalinako okubeebaza, kitegeeza twagala mwongere okukushinga ono temunnaba. Ate ekinyambye abaana abasinga be muzadde bawala oba nimbye tuli mu baana bawala, kitegeeza nga nze wa women wing mungasseeko. Nze wandaba omwana omuwala nga azaaliddwa honorable manya women wing tweyongera kuba bano bonna ba NUP NRM tekyalina bapya kyebeekakasa. Bano bonna abazaalibwa baffe tugenda bagamba amazima nga tuddane ku mulamwa. Baganda bange tulabirire bato baffe oba tulabirire abaana baffe. Oyo omwana si mwana, mukwano gwo ye muntu agenda okugumya munnaku era ye muntu agenda oteekawo bond ne jjajjaawe. Ekyokubiri n'omutuma sabbuuni emayuge eyo gye mulaba wano no bano bakulu emayuge emyaka 7 prostitution ng'etandise naye ng'omwana asula mu nnyumba z'abazadde be. Mukinyonyezeeko bannamawulire mayuge emyaka 7 prostitution ng'etandise n'abalina 200 girls naye nga bonna myaka gyegyo ng'omukulu enyagamba alina 23 oye mukulu naye abasigalidde wansi olwo ng'omukulu nnyo abasigadde wansi eno myaka 8 ng'omwana ali lubuto. Naye bamaama edda ffe baatusalira nze nakwina mu kyalo baatukoleranga ebiwero. Ogwo omutima ogwo gwavangawa? Omutima ogwo abazadde mwagusuula mwatukoleranga ebigoye ne tubikozesa mu kaseera kaffe kali. Naye kati musuuliridde omwana omuwala temukyamuwulirira, temukyafa ku biyonjo bwe, temukyafa ku ntambula ye. Ate wakoma nga ali lubuto nti ddayo ewabbaawo addewa olina gye wamugaba. Anze saawa za kati taata wange mangu wangamba ddayo ewabbaawo mmanyi gye nzira nti banzija waka. Naye ono alufunye tomanyi alufunye atya, sooka omuwulirize ng'omuzadde. Omwami omwogezi omulungi chairperson waffe owa division emwagambye nti basajja baba banywedde enjaga. Mukwano njagala kucorrectinga si njaga. Abasajja mwe temulina kibakkusa n'omulalu ogenda mugendako mutulekera abaana abawala mubaveeko. Bw'oba owulira kikuyitiriddeko ku street beerenga n'2,000 ofuna lwaki onyonyoona asoma. Kati ekyo kigenze eri bataata mmwe mwennyini ne wano mwemuli ku buno mulina bwe musiiya obuto. Nina abataba mutabani wange ne muwala wange bajja sobola olabirira ono omuto buli mwezi n'emitwalo 5. Neno n'omukulu nsaba Katonda mpa obusobozi busobole omuweerera paka waalimaana. Amina. Omukama akutuweera obukisa. Nakato hopu Siteera kati atawandiise omutima gumuli wako. Oye Siteera Nankabirwa Florence Nankabirwa ojjukiranga Honorable Nakweede Sanyu Perusi Sanyu Perusi naye yajja Namigadde Mase n'asembere ani omulala Namwase Sharoni Namwase Sharoni tuseeko owaayi abantu nga Tibitolawo Jennifer Tibitolawo Jennifer Jacqueline Alinesho bannange Alinesho Namuddu Sara nawe sembera Namuddu Sara weewaawo Ramaze Nakazi Salima chairman we bali kulombinga nakaze bane kusabuni na womtwala Nakazi Salima wanji Kafuko Twaiba batemba nyiyenze Kafuko Twaiba Twaiba Amikoro Airi